Bad Black avuddeyo n'aweereza obubaka eri Spice Diana n'amugamba oli mu music industry naye music industry eyo gy'olaba sinyangu abakyala ab'enjawulo abalimu Barema Namakula Bashiba n'abantu ab'enjawulo abatutumufu bakyala balogo nnyo era bakyala babi nnyo era begendereze. Bad Black avuddeyo n'alabula Spice Diana amugambye nti nange nali muyimbi naye tomanyi kyanzijamu. Kwaniriza nnyo ku MMTV webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV webale nnyo ku subscribinga webale nnyo ku likinga ate webale nnyo ku commentinga bw'atanaba ku subscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongererayo ddala straight n'amawulire ate gwe ya subscribinga njala kugamba nti kyokola kyakabi nnyo 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 webale kubeera nga weekuumira ku MMTV each and every single time subscribinga wansi okonene kade akali awo wansi. Kakati Shandise ne mwana mwala Shanita Namuyimbwa. Shanita Namuyimbwa ono yali muyimbi era Bad Black yali muyimbi yayimba ennyimba nga Mandi Gadi mwaziwulirako mwena yekwe Mandi Gadi agambe kyamujja mu kuyimba abaana bawala abayimbi omuli Wema Namakula omuli Shiba omuli Dia Jasmine n'abalala balogo era babi nnyo. Tetumanyi gwe kyo kirowoozaako ekyabayimbi okubeera abalogo. Bagamba abayimbi bano balogo kubanga ebintu bye bajja bakola ebintu bye bajja basaddaaka abantu bangi tolowooza. Bad Black agambye Spice Diana n'amugamba tolowooza nti nno Chameleone ne baani ne babebe kulu baani bonna ababadde mu music industry okumala emyaka 2 tolowooza nti babaddemu emyaka 2 nga just bali awo bwe batyo nabo balina ebintu bye bakola eyo ebyekusifu era balina bye bakweka. So abantu baneeno tobeesigulirako nolowooza nti nno nga bwe bali naawe wegenda okubeera just ng'oli awo bw'otyo munnaye wegendereze bano abaana bawala naddala b'okolagana nabo balogo era bagende mpola bagende kitono nnyo. Era Shanita ono ayongeddeyo n'alabula Spice Diana n'amugamba nze nkwagala nnyo oli diva wange onnyimbira bulungi buli kimu kyonkolera onkolera bulungi nnyo. Waliwo ensonga lwaki nvuddeyo ne ŋŋamba ggwe ne sigamba bantu balala bonna kubanga ggwe vibe yo gye nfiiringa yeggwe gwe njagala okubeera nga ennyimba zo nziwuliriza. So abalala wegendereze okubeera nga ate okolagana nabo wegendereze kubanga bajja kukola ekikyamu bajja kuloga abantu baneeno si balungi era bajja kubeera nga bakutuusaako obulabe. So wegendereze nnyo era okeeping safe distance nga toli nabo begendereze nnyo ne wobeera nabo wegendereze nnyo ebintu ebyenjawulo. So tetumanyi kiki gwe kyokirowoozaako ensonga eyo Spice Diana gye bamugambye mu mukwano gwe kubanga waliwo ne video zetwalabako emapegakaawo baali bonna baali Spice Diana, Zahara Toto, Bad Black ne Shira Gashumba ne Judith Hardy baaliko wamu nga bagezaako okubeera nga bajumyamu bagezaako okubeera nga beexchangingako ebigambo wano ne wali nga bagezaako okwewa amagezi. So Spice Diana byebyo ebivudde side yeeyo ne bamulabula ne bamugamba bannaayo wegendereze nnyo abo abaana bawala abayimbi tetumanyi lwaki ensonga zino ez'obulogo abantu baziyingizaamu nnyo Wema Namakula tetumanyi oba lwakuba oba bamwaccusing tetumanyi oba bye bayogera bituufu tetumanyi oba kiki ekigendera ddala mu maaso naye nga kyenjagala okukutegeeza nti ebiseera ebisinga tewabeerawo mukka nga tewali muliro. So omuntu bagenda musalako ebigambo ebiseera ebisinga wabeerawo ensonga. So tetumanyi tetwagala ssala gwakawula nga tetumanyi owulirizaako gwa kalenzi oba tetwagala ssala bigambo munnaye ffe story ezaffe tetusala bigambo tusooka nnoonyereza ku story tetugikuleetera wano mu bujjuvu nga ejjudde bulungi nnyo. So tetwagala ssala bigambo weekumire weekomeziko MTV story tugenda kuba tuginoonyerezaako nnyo. Tugenda kuba tunoonyaamu ne ku Spice Diana abeere nga ate atubuulira mazima ddala kiki kyakirowoozaako kineno Bad Black kye yamugamba yeebeerera mudda oba embeera agirabanga bw'asanze oba buli omu amutreatinga nga bw'asanze kubanga
bamulabudde ne bamugamba yegendereze nnyo. So subscribing wansi awo tulabike nga tweyongererayo ddala neggulire essunsule ku MMTV, eggulire eritekubira side, eggulire eritaliiko side, toba eggulire eritali sasule nga channel endala we zikola. Subscribing omala subscribinga okonene kade akali awo wansi awo nyinyi awo. Tukira kuba tukuletera ne story ya Eddie Kenzo kuba bamufudde brand ambassador aina ate omuliro gwe yazzeemu okukuma. Yazzeemu okuyita president n'agamba ye talina president amanyi president Museveni mpozi naye kennyini atandise okuyita his excellency the brand ambassador of Uganda visit Uganda. Bad Black aneke nyinyi yavuddeyo nako lwejjo n'agamba nti Eddie Kenzo bw'abanga bamufudde brand ambassador naye balina omufula brand ambassador kubanga bombi ne Eddie Kenzo tebasoma. So kino kintu tekigarantinga kubeera nga ate Eddie Kenzo abeera brand ambassador kubanga ne Bad Black teyasoma, Eddie Kenzo naye teyasoma. So Bad Black naye yagambye oba mwafudde Eddie Kenzo brand ambassador nange mulina okunfuula brand ambassador. Omwana Bad Black abanaye tazikiza byebyo ne biva side yeyo. Subscribing awansawo tubeere nga twetambulira mu fena wano ku MMTV. Ajalo tumirako bachali baffe abali Oman, abali Saudi Arabia, abali Qatar, abali Dubai. Mwe bale nnyo kubeera nga mukola buli kimu kyemutuusaako engalo, mwe bale nnyo kubeera nga ate mukwasaganya buli kimu. So buli kigenda mu maaso mwe bale nnyo kubeera nga mukikwasaganya, mwe bale nnyo kukola atakole talienga naye mwasalawo ne mugenda ku mawanga ne mupambana. Nammwe abali wano mu Uganda mwe bale nnyo kubeera nga mukikwasaganya, mwe bale nnyo kubeera nga mukola. Tubatumiddeko nnyo era tubagala nnyo. Mwe bale nnyo kubeera nga mwekuumira ku MMTV, mweyongere okukola, mweyongere okukolera ddala. Allow me say bye bye for now.